omusajja ono ekirwadde kya TB oba kiyita akafuba kyekyamutwala mu kkoma. Ayogerwako musomesa mutendeke naye nga sinnaba kulambululira bimukwatako kansooke nkudduse mu future nga tottola byalabayo olugendo lw'emyaka 2000 lwe yasiyaguka mu kiseera kya mwaka gumu gwokka ng'ali mu kkoma era olugendo luno lwamukomya mu mwaka 1996. Kale mu ngeri ennyangu katugambe nti bw'eba yali mmotoka yafiiramu mu mwaka 1996 ng'olugendo balutambulidde emyaka 2000 mu bbanga lya myaka gumu gwokka gwe yamala mu kkoma. Ngenda kuba nkwanguya olw'obudde n'okukekkereza kaddata kaffe era munaffe nkwebaza nnyo okwefiiriza nga kaddatako n'otulaba. Tusimbudde mu myaka omusajja ono gye yayitamu okutuuka mu mwaka gw'1996 ne bye yalaba. Omusajja ono agamba nti mu mwaka 2024 omwana w'omuntu yatwala obufuzi ku sseŋŋendo mu maazi era n'atandikira ddala okugifuga. Agamba yalaba abantu nga baze ku sseŋŋendo ono mu maazi okutuuka ku muwendo gw'abantu obukadde 20 ng'abo bonna babeera ku sseŋŋendo ono mu maazi. Kyokka mbu omusajja ono agamba mu mwaka 2065 omwana w'omuntu ye kennyini yali amaze okweyonoonera obufuzi ku sseŋŋendo mu maazi era mu ngeri eyo n'abusaanyaawo. Mu mwaka 2039 agamba yalaba olutalo Kafungulankete ku sseŋŋendo nsi ng'olutalo luno luva ku byokulwanyisa nsabyalo ebyali biweeseddwa kumpi mu mawanga gonna mu nsi yonna. Olutalo luno agamba lwalandira ddala okukakkana nga lusazeeko ensi yonna. Agamba olutalo luno nno lwakandaalirira okumalira ddala emyaka wagindaba 8 mirambirira. Agamba amawanga ga Bulaaya ge gaasinga okukosebwa era Europe katono esiimulwe ku maapu y'ensi. Agamba olutalo luno yalaba nga lweza abantu oba nga lussa abantu kumpi abasinga obungi ku sseŋŋendo nsi. Awo nno mu myaka egyagoberera amawanga ne gatuula ne gasala entotto ku butya bwe gafunye omukulembeze omu gasobole okukomya olutalo luno olwali lukandaaliridde saako okutta abantu abayitirivu. Era mu ngeri eyo amawanga gaavaayo nga gafunye omukulembeze omu. Awo nno ensi yonna n'etandika okufugibwa omukulembeze omu. Wabula agamba yalaba nga wayise emyaka 200 awo nno abaana b'abantu ku nsi ne batandika okuwakanya obukulembeze buno era abantu mu nsi yonna ne beegugunga nnyo olw'obukulembeze buno. Agamba ab'amaanyi bannabyabufuzi bannagagga beefuga obufuzi bw'ensi. Abantu ne bakowa obufuzi buno ne baagala bannassaayansi n'abakugu mu tekinologiya be baba batandika okubafuga. Agamba mu biseera ebyo wavaayo omukulembeze w'ensi yonna amannya gwe yategeera nga Tofield mu mwaka 1823 n'ayisa etteeka nti omuntu alina okufugira emyaka 4 gyokka olwo nno ate entebe n'omulala agikwatemu. Agamba mu mwaka 1396 buli kimu omwana w'omuntu kyeyayagala kyali kikoleddwa era awo yalaba nga ssente tezikyalina mugaso. Ssente agamba zaali zirekeddaawo okukozesebwa anti nga buli kimu weekiri nga buli omu alina kyayagala era nga buli muntu asobola okukola kyayagala. Agamba abayizi baatandikanga okusomesebwa ku myaka emito ng'oli asoma ekyo kyalina okukola era mbu ku myaka 17 baabanga batikkirwa. Olwo nno ne bagenda mu kisawo ekyokukola ne bakoleranga emyaka 2 gyokka era bwe gyaggwangako ne bawummula wabula nga buli omu alina kyayagala. Agamba mu mwaka 1382 abantu baatandika okulaba mu mwoyo ng'obeera awo naye ng'eby'omu maaso byonna obiraba wabula abaasooka okufuna kino baafa. Kyokka ne kigenda nga kigundiira olwo ne kifuuka nnyo nnomo nga buli omu yeeraba oba ng'alengera mu mwoyo ne mu maaso n'ebintu ebiribeerawo. Omusajja ono agamba yalaba ng'abantu bakyuse nnyo kumpi nga balinga ebyuma bikalimagezi ziyite zi AI. Agamba yalaba abantu nga tebafaayo oba nga balina abaana oba nga tebalina baana.
agamba yalaba ng'obuggya, obukyayi, ettima n'ebiringa ebyo nga tebikyaliwo ku nsi. Mu ngeri y'emu agamba yalaba ng'abantu baatandika okweyubula ng'abaafa ate bakomawo mu nsi, era agamba aliko ne bwe yali yalaba emirembe mingi naye ate nga bakomyewo ku nsi nga bakomeddewo mu kifaananyi kirala, kiyite reincarnation. Agamba yalaba ebintu bingi, emmotoka, tekinologiya ng'akuze nnyo, emmotoka ezibuuka mu bbanga, obwongo bw'abantu nga bwesera bwesezi, ng'abantu bakyuse nnyo kumpi nga tebakyalina bantu nga bintu birala. Era mu ngeri y'emu agamba abaana b'abantu baali boogera butereevu n'emyoyo gino egimanyiddwa nga zi aliens era nga bawuliziganya bulungi. Munaffe mu kaseera kano kankulambululire omwami ono ayogerwako. Mu mwaka 1921 omusomesa w'olulimi olujamani omutendeke era nga nzaalwa ya Switzerland, omwami Paulo Amadeus Dinac yalwala endwadde y'akafuba oba muyite TB, bwetyo n'emukuba ku ndiri, lyali teriri busa nga bamuddusa mu ddwaliro era abasawo ne bakakasa nti yali agenze mu kkoma. Dinac ono eyagenda mu kkoma mu mwaka 1921 yadda engulu mu mwaka 1922 era ebyo byenkugambye bye yasobola okulaba mu future. Omwaka gumu bwe guti gwe yamala mu kkoma yasobola okudduka embiro mu future emyaka 2000 era bw'atyo n'atambula emyaka egyo gyonna yasibira mu mwaka 1996 n'asobola okulaba byonna ebiribeerawo mu future. Omusajja ono wabula teyasooka kuwandiika byalaba era mu mwaka 1924 omusajja ono omusomesa omutendeke yagenda e Greece okusomesa Olujamani, wabula bwe yali anaatera okuvaayo waliwo omuyizi gwe yali akkiririzaamu, bw'atyo n'amukwasa empapula era ng'omuyizi ono amanya ge ye Georgius Papachatis, nga mu kaseera kano omuyizi ono Profesa Georgius agamba omusomesa we yamuwa empapula empitirivu wabula nga ziriko ebiwandiikiddwa mu mukono gwe. Agamba yatandika obiyisaamu amaaso mpolampola, kyokka bwe yagenda ng'abiyitamu kubanga byali biyitirivu n'atandika okusoma emboozi z'atategeera, n'alowooza nti zandiba emboozi za saayansi omulowooze. Wabula bwe yagenda ng'asoma yagenda okulaba ng'omusomesa ono Paulo yali yawandiika ku bulamu bwe era ng'ayogera engeri gye yagendamu mu kkoma mu mwaka 1921, bw'atyo n'azuukuka mu mwaka gwa 1936 n'awandiika byonna bye yalaba mu future. Profesa Papa agamba yagenda mu maaso neyekenneenya byonna okukakkana ng'alaba ng'omusomesa we yali awandiika ku bulamu bwe era ng'alaga engeri gye yagendamu mu kkoma, bw'atyo n'alaba ebyo byonna ebiribeerawo mu biseera eby'omu maaso. Kale nno ye musajja ono eyagenda mu kkoma n'amalayo omwaka mulamba, naye nga mu mwaka mulamba yadduka mbiro mu biseera by'omu maaso okutuukira ddala mu mwaka 1936 era nga ne bye yalabayo byebyo munaffe bye tukugambye. Kale nno embeera bwetyo bweri. Kwebaza nnyo okutwekuumirangako tojjanga okwo. CBS FMUG omukutu omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Uganda. Ate gwe munaffe agabanako n'omulala ku bye tukola, tukusiima bya nsusso, weebalire ddala. Naawe munaffe akoonako mu kigalaawo ng'oyagadde bye tukola, naawe tukugamba kyokola ky'amaanyi nnyo. Mu ngeri y'emu munaffe tukusaba otuwenga n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nze Imi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.